Paso ekimusumbuwa walicho bayita obusiro. Obutategeera n'okunoonya erinnya mu bubi. Ndi Paso muyimbi mulungi, alina oluyimba lulungi. Oba olumanyi? Oyinza okuba tolumanyi. Jakuba nkulimbye. Naye obudde bwe yantutute nga promoting oluyimba tatwala avuma. Nvo kyotula ku interview nanyonnyola nti bana nakayimba kalungi era katambula bwe kati. Ekyo kyamulema. Nti Paso kino nkusiba nga sitya gwe ntya Katonda. Abaana bano bagenda kuddamu bakufuna. Ate nfuna gye bagenda okufunamu. Bo tebajja kubaako, tojja kuba kufa ngo no. Ne bavumira ku pano yoli, bavuma embizi, bavuma obusiro obutategeera ekidongo biki n'oseka kulwokubiri oddamu n'omugwana mugaba jatuddemu tumufume. Era n'omuleeta n'omugane kulwokuna jangu tumuvume. Nodda okitegeera. Obulamu nti n'abantu bennyini abakugoberera batogesa ne bagana naye n'omuvubuka buzibu. Kati tubira ye kyamagezi ekigenda okuva mu bintu bino. Okitegeera. Inti sawa zino n'akantu akatono ke twandirabe nti ke katandikirwako mutandikiddeko kafutyanka. Mau yasooka okwogera nti biki mu mboozi zange toleetangamu Mau. Toletanga Mau mu mboozi za politics. Kuba kati ye Mau twamuzuula ye muntu ko bayita numina mpiri bbiri. Ye muntu atasalawo nakubeera nawe wenyima tuula. Ye muntu ayambala green. Nga mugamba nti DP yambala green ne white, ye yambala green na yellow. Bimujje. Kati mu mboozi zonna kubanga mu Busiraamu tajibwako hadisi. I agree. Kati omuntu atajibwako hadisi tayinza na kweyimirira muntu mu kooti. Ashagera kuba nyiri ng'omuntu atengeredde. Kati omuntu atatengeredde muleta mu mboozi z'amakulu. Osooka n'omujjawo nimugaba tunatandise emboozi za comedy ne katemba tujja kuyita. Mujjeewo. Tukomyewa. Kati tuli mu mboozi za Uganda eziri serious. Kati tuli mu comedy store. Kati amuntu Mau tujja muzanga tuli mu comedy store. Okay. Kitegeera. Nti wano ab'ebyobufuzi oba bakakiiko k'ebyokulonda batulagiddewo ku dde wano nti mwe tugenda babonyabonya mpaka kuwulira bubi. Mboko bagironkinga ntya. Era mboko yeronkingibwa ntya ne bano gwanti batidde. Era tebakulimba nti ffe ababaweereza ku mpewo tugenda kutyo bagamba nti wano kyabadde bwe kyo kyabadde bwe kiti. Buli kimu tugenda kibagamba nga bagenda okuba nga bakikola. Wabula tusaba bakakiiko k'ebyokulonda mutuyambe. Nkiddamu mutuyambe. Muleke bannayuganda temubajjaako waya. Temubajjaako waya. Otafiire yabalabudde. Gavumenti naye yabalabudde otafiire. Abaana buli omu akole kyesobera. Mwateekawo akaluko okulonda nga buli muntu waddembe okukkiriza alonde kyalina okukola ki? Okulonda. Kati mwemba mulata mugenda kisobola. Muleke bannayuganda. Oba mwandibagambiddewo kintu kimu tetugenda mu kalulu. Oba ebifo byonna mubikwate mwe Museveni ng'alina okuba mulaale. Mwendaba. Kitegeera. Bwe mugenda kubya abaana b'abaana. Billboard zonna baaziwambye. Ntebe road yafuuse wa Museveni. Naye bw'onsangako ekyabo bw'osanga ekyabo boni bakiyusaako. Koyinza okukasa nti no opposition tewali ayina senesi ola kuba kipanda. Oba naye ntambula naawe oba naye naani. Nenkubuuza oyo lwaki baamuyuzizzaamu. Nali ngenda Ntebe road naye mukwano gwe bamuyita Sami. Atugenda Ntebe ku airport. Netusanga bakuŋŋaanyiza emmotoka bitaddeko buli kifaananyi kya opposition bakikulayo ne bakisa ku mmotoka nabakikona nembuuza oli bino babitwalawo. Babikula babitwala. Lwakonde bude bwali buzibu naye nja kukwata ka video. Naye ngobude buzibe kamera bajja kukola ki? Bajja kugiraba. Ate manya kire kya batume ebintu bate bategeera. Ningamba kati bano Museveni wandigambye abantu ekintu kimu. Nti sigenda kwesimba basaba muntu amvuganya. Kwa ba didde ate nga buli muntu woyaga bakubeera yete gutwaga bakulola ale. Kitegeeza lale nazo mandisi jjeewo. Luli ekyakutasa ali COVID. Nature mukisa mulungi kuno tali kola ki? Kati tugenda kulaba matama gagenda kuba buguma mugenda kulaba. Kwa basozi ne babagamba bano kabajebe wandise olunaku lwerumu. Bano ne bakiwakanya mbate bali bajjerwa akusatu. Lwaki ono baagala abere kano bagala nidda kagikube kolo tugikubewa. Tutawo tugenda beera wano. Babiganye. Bagambe mboli agenda olunaku oluddako. Mubaleke. Ndi wano KFC. Wano ye machi ndi wano. Nga wakavale ku 5 kile. Okitegeera. Mubaleke. Anyway, simanyi kigenda kuddako nenze okuweereza wendi ngenda kuweereza. Ffe tewali agenda tugenda kuweereza. Era tewali agenda tulimisa mpeereza gye tulina baweerezaamu. Oba tugenda baweereza buli ekituufu. Ekive wa Museveni nga bakoze fujja eringi nga bakubya abantu kibooko tugenda zibayitira kibooko. Ffe kanyini emigongo simanyi tugenda gisibako. Nejjo kimukiza bagaya gikotula. Yatuyinza okuba nga abaana betuzaddeko bamala. Saawa zino.
kuba tulaga tugenda basakira mawulire kinyusi ku kinyusi abeko kikoko ebyokulonda mwetereze bemba mwagala Museveni ekaya akubalale ekintu kyo mukigamba abesimbyeko you wake up to press conference no gamba abantu bane mikono gye bawese mifu tegiwera andi bano babaka tebakyaswala naawe I'm like now babaka tebakyaswala baswaza buswaza muloko kyabalema okutegeera niti bakyaswala era tosubirayo kintu kigenda kujja nga babyaka ogenda nga bwe kirina kwogerebwa ali ku script bamugamba nga lumoja kwogera boti nga bbiri boti na kusatu boti era kati adde waka natula mu kitabo nagamba nti leero ngenda kwogera nti kino okay tuli ku the Truth Media go subscribe like follow lunaku lwa Monday it's a Monday it's a new week eno week egenda kuberamu ebintu bingi nnyo danga ebintu bingi bigenda kubera mu weekend eno week ndowooza gye bayita kabikuse nesooka obuze ku batulaba tuloke tugende mu maaso abatulaba nja babuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo nze Munamitiana Duncan ya leero waneno ku bagiyita Truth Media yes koli tomanyiko banjiyita gospel nja kutumirako omusajja bamuyita Kasiko Mutaasa Kasiko omusajja oyo mutumiddeko musajja wa mpewo musajja babayita basamize mulogo kibanganya kyawo kikozesa nja kunzija kumutta mwana baki oba musamize omusamize siyo muno mulogo sebo aino kumpita soka kinyinyonyole bajja kuyita pozi nganze go bayise nenkutwala naye kuyita tebajja kuyita kuba nenga mbatumiddeko ina ne mukyala we bamuyita Shira Nabasumba omuyimbi oyo ye mumanyi kyali wafe oyo yanewunyisa namulaba omanyina ko mumulaba nga tunga ayimba ngatamba ne moyi nantuma nenga muntu wa principles gondi Kasiko Nabasumba muntu sebo nga se mwangu akusanga ngera kudama okulaba omulaba nenga sebo naye ayinamu kumpe oyo ngendo kuda omulaba nga ali n'omukulu nengamba ebintu bino ebyemisamu kyaka bigira bikwasaganya nebiga Dyson wa Musambwa kamulete tubeere ffenna tukole ensonga zino naye nga mbatumiddeko mbagala nnyo Shira Nabasumba namwe mbatumiddeko eyo emukulu Kasiko Mutaasa tugenda naffe tujja kujjayo ne Dyson tujja kujja tulabe embuga kyene yabeetu abera side ki aberawo sijja kulimba baganye nokuseka we naye tujja gendayo ani agani walo yagambe naye gondi yagambe sakazo zinyumira naye zikendeze kati ate nerabira ate nze bwedyo okuseka tebakiyute bakukubira we genda kugamba nti no Wasula Motors kastoba ngoli mu Uganda Asula Motors otujja amamotoka fenna ogenda ku tuka mu Makinde kulungo ya Salama Road au ekida ku Entebbe Road Africa Oil then opposite wali Sula Motors ebye motoka tukugama bo bimaze ngo clearize mu kimunga kiwedde biba biwedde tugenda ate China bamwita buy with Joseph ye China buli kimu kyagala ogula China ngamumboliza akoze ngato yabumpereza nagamba video buko akabutuba ngenda buku wabo na obukebere mo then tumudize feedback ne baba tugude mu bagundi batu ina kolera bana tuina kolera wali how are you boss okay just katini okay so we tugenda kugundi olunaku olwalero lwa Monday weekend yabaddemu ebintu bingi mwabaddemu Miss Uganda wamulabye yadde akayanya abantu tebamusiimye temugandi tebamusiimye yoyo gwe balonze ye Miss agenda tukiikirira mu nsi yonna ne babalonda batya wanze nga tonnaba kitwala nnyo mu maaso manze nyanya ebintu bye balonda nga tulabako bwa bululu votes naye bululu bagenze oda screenshots ze basigira nga balaga yabadde yagize actually yawangude kya Miss Popularity then kwa yabasinze votes naye ekya confuses abantu balina clip gye batanga omwana bamubuuza amanyage ne bamubuuza kye yeddira n'agamba yeddira Ntembogo sikirani sijulira Ntembogo sijiraba oba nti akabbira ombogo nakyo sikiraba ate nakyo tekiriyo ne bamubuuza oli waawa n'agamba we Masaka nayogera amanyage gonna nga asiga mu Uganda bazadde be manya asiga mu Uganda n'oliddemu enyo balinga muhoozi ne bamugamba atatobera otya nga weddira bigondi bikibina kwega kikyasinze confusing abantu naye omwana yabadde ne following yadde n'abantu abamu badde kemabega wadde bangi mwade mu Bakasukwa
kutegera lwaluse mwabadde mubani batu bandu bade banyiga bona bamenya bakasuku baleke apa biyomu kubadde bawagira andi kadi songa zabo kasuku so twafunye Miss Uganda Travia yes Travia yagano tuchikirya mu Miss World bambi congratulations kansubire ne byabadde nabo bakkiriza mbu abawangudde obona mulundi gwa segwa akubiri nga abantu bakompenia kube balonze n'oguwedde nagwo era abantu bakompenia kube balonze akubiri gaza gwa kusatu kirabika gwakubiri gwa kusatu anyway nze kati nze mbadde njagala Miss Uganda abantu balondenga nga ba president ha temuwandula abantu abambe ng'obululu tubusuulirawo mutuyita bino byonna bibeerawo byonna bimulonda ku mitimbagano netudda mu box wetugenda ofuna omuntu omutuufu alina okujja mu kifo ekyo mu butuufu bwakyo sikulimba naye kati bino byafuuse byakulonda ani gwe twagala ani ataddemu nnyo birimu okuteeka ani ataddemu nnyo ani gwe twagala kubanga manyi buli walonda ekintu ng'olaba abantu bakikubyemu nnyo ebituli okkirizanga n'ogamba n'okolamu ka self check n'ogamba naye kirabika abantu tulina okwetereezaamu bwatyo tugamba abantu nti mwetereeza abantu ne bagamba nti ne bawanama bagamba bagundi bawogera bubi naye nga si ekiba ekituufu ekituufu kiba nti mwetereeze kubanga bwonga nti miss ate nga abantu bagamba nedda ffe tetubitegedde kitegeeza n'oli naye aliyo mu mutima ng'akimanyi twayita mu buyisiro kwakwayo tugende awatuufu twalina ekivulu kya Omega wakiraba kyava mu Omega nkigamba Omega kya Omega naliyo anti kyekivulu ky'omunyanga genda kulabula Nash yalwa ye manager w'omuyimbi olanga bwe nakugamba ku simu nga tuli ku guni n'enkukubira esimu n'enkugamba akajanyanji kooli okukola right now kayinza okuviramu akabasa Nash yagenda n'afuna abaana ba TV abatandika omutegeerera Nash saamunoonyaako nze ng'omuntu saamunoonyaako ku bintu bya Omega yayita mu muntu gw'amanyi nti sobola mutenguwa ne baŋŋamba Nash akola ki akwetaaga nenkwata ne bampa essimu ye Nash tuba tundi somewhere ne twesaga mu premises Nash ne twogera nga bwe tunayogera nze naawe wano ne tutuuka okumaliriza buli kimu okwogera naŋŋamba olunaku lugenda kuba lwa Monday njagala interview yani nalina interview gye nkozaawo ng'ekubye eyawandiika oluyimba lwabwe kati oyo mumanyi na personal basis ne sindi mumanyi na personal basis kati bwe tuwogera naŋŋamba kola ki olw'emmande tubaako kyokola tuli naawe biki tukolema naŋŋamba twagenze mu activations naye tukole enkya ekyo kyali understandable enkera bwe tutuuka takwata masimu nokuya musinika message ne mugamba ntadde ebintu byange ku hold ku lulwo naye ekintu kyokola si kirungi kati ngaze manya akikoze ezenzekka abaana ba YouTube abasinga yakibakola naye nga waliwo abamu advisinga nti bwe baagala okuba nga bagazeetinzaani Omega netusirika netugala tetugenda kuddamu kwogera ku Omega abamu tusirika netugaka kale wawa ayagala ekintu kye akisigaze nga bwe kiri netusirika netugenda owa safe border nankubira bakyali bange gayi wa safe border kyali wange nnyo nankubira ngamba nga sikulaba weeyogera ku Omega wantu wonna ne munyonyola ebizibu ebyabaawo naŋŋamba naye omanyi kati kikolere muyimbi si manager nensirika nenkikolera nempositingako omuyimbi olunaku olwo naye obuliwo ne guŋŋamba kitegeeza manager byakola n'omuyimbi ababimanyi era nembuulirizaako ne baŋŋamba nti ate oyo talina lugezigezi nakajanja omuyimbi lumulabika nomulabika talina lugezigezi nakajanja woowe neŋŋamba nembiteeka ku olwo tutuuka ku mulyango nga baakoze lisiti y'abagenda oyingira bagamba nalisigeze kavaringa naye nga ngeze kulaba mbeera nga bweri mbeerekaawo ntuuka nalina VVIP tickets from safe border bali bazimpadde tuuka ku mulyango bagamba abatali ku lisiti bagenda kuyingira ab'amawulire nebagamba lwaki abamawulire mubagamba akasajja ne kave ne kagamba tubage akoko ndoza ne kakati kakyanyumya n'obuzaamuze balwako kanali nkakubya oluyiko nkagamba tolina buyinza jjukira tuva ku gundi ku TV nga mazo by
mbayiriddewo omubiri twali ffenna ku TV kati waliwo abali awo ne bagamba naye ku ddakiika esembayo oyo gwe mulaba ayimiridde awo ava kuboogerako abantu bajje mu kivulu kyammwe naye kati ate abaliwo be baayogera kati nze nali simanyi nti abaddewo badde balaba nga batadde waliwo buli bawunsa bwakika tebakkiriza bamawulire kuyingira ne mbagamba naye kino ne nkubira Nash ne mugamba jangu ogamba abaana be mutadde ku mulyango beefuula nti gwe oyina ki okukkiriza gw'osongamu yayingira ne mukubira ne mugamba kati jangu ku mulyango ogamba abaana nti temugenda kavalinga kivulu baveewo bagende dhani okubateeka wano bakole ki obasiriwaza nagamba bali ku mulyango ki ne mugamba tombuza mulyango we tolola emiryango gyonna ne recording njirina simu yange be recording era nayomba naye ne mugamba ebyo byoli mukola ebyekisiru abaana bano badde babeerawo wakola press conference yasembayo nomala nodduka ku baana nga tolina gwewadde yadde olwataano naye ng'ate gwe wabayise n'ofubutuka 10 nodduka omwana ataddemu transport we obudde bwe akozesezza gundi ye data we golowooza omuwadde content nedda asobola okugenda bwala n'agira content naye n'amunoonya naye transport kuwe bwakuteredde ebintu bino odduka jangu ogamba abaana kati nze ne mmala nenkola ki nengenda nze ne nyingira ne bye nali nabaawo abalala ne tugenda tuyingira mbandi awo ngenda okulaba ndooza ne beekuba mutima abaana bonna ne batandika obbayingiza abaana baalina obusungu olwayingira bwe bati kye nayogedde kye baatandikira kukwata bifo bikalu gw'obuuza naye wandirinzeko abantu balabika bakyajja press conference yatudduka yatusasula oyo atuyisaamu amaaso nga bye boogera byokka ngamba ono nno Nash n'omuyimbi Omega balabika balina kye batategeera kati kino ekintu kankikugambe bwe nti nze Show Omega nagirabirawo nti manager we n'omuyimbi balina ekibabulako ontegeera fine gunayinza okuba mwasamu Nobert yes naye era bava mu komera yatuukira naye kumanyiga Nobert yatadde mu kivulu kya Omega gaali mangi okusinga no ge beeteereddemu nti kyali kibuzaayo ebbanga naye ng'owulira mu bantu kikola ki mwekiri nti nze nabakyaza ku CBS ku Monday kiro NEC naye awokka baavaawo kojja Kimbo abadde miliyoni ng'aguze emmeeza baaziteekawo ndi wenzija ng'aguze emmeeza ng'agulidde n'abawuliriza tiketi za miliyoni mmeka emmeeza si 3 tiketi ya miliyoni emu ate okimanyi baataddewo emmeeza 35 baafunyeko emmeeza 5 ezaddestuddeko abantu okitegeera nze kyekifulu kyokka kinasoose okulaba ng'omuntu teyatembeese mmeeza ng'alowooza abantu bajja kuva eri bajje bazituuleko basasulirawo batuule ku mmeeza kati Nobert yali alina strategy nti bwe tuba alina n'abantu bamanyi nti bano be banyankola ekweteerana bagenda kujja tukole ki naye bwe baafuna ssente ekyasinga no basumbuwa ze ssente za Kimbo weezo tebaziripotinga ng'ate wali azibalidde ku mpewo kati ekiriko accountability mu public naye ng'obedde okimanyi muline muno mu business mukuba ne muno mu business kitegeeza bw'otunda ticket oyina olipotinga bw'otunda emmeeza oyina olipotinga lwa nsonga at the end of the day mugenda kutuula wansi mugambe nti ffe twatunda boti namwe watunda boti naye tekijja kunyuma nti gwe omuyimbi oyagala bw'otunda eyo giteeke mu nsawo n'oli bw'atunda ezo ziteeke ku ki bulijjo nze neebuuza lwaki Omega eyo n'abayimbi banne tebamwagala naddala beewaabwe nze nawe omuyimbi gwe bagamba gwe balwana naye yajja kutuukiza mukolo lwe muteekako kikwambu yaganya oyimba Rage yayimba oluyimba lumu ku stage alinga yayita nga onoga nti osaze mu lujja bwoti kye yakola yagamba ndooza mu mutima yagamba bwe sigenda bayinza okunda bubi n'abayimbi nze ninako omuyimbi nali ne nani Mickey Wayne ono jano ngolole amaze n'okutuuka nga totuuka totuyimbireko nga n'abayimbi mulimu beegu ya saawa zino bajje babayimbireko kitegeeza temuyina connection n'abayimbi no first of all kyayinza okugamba nti manager wa Omega si muntu w'abantu ekyewunyisa asulaawo waggulu luwafu naye si muntu w'abantu tamanyi music industry ate akulowooza mbu akola ki ne tuba n'omuyimbi we nti n'omuyimbi we kitwala kigaane kikkiriza amanyi era ye alowooza mu mutima gwe akola ki amanyi ekyabalema kwe kutuula wansi okukola strategy y'endongo butya bagenda ogitunda mu bantu
nabaani abalina ogitunda mu bantu kasaya ntuze ennaku bbiri nagamba ggwe nti abaana ba YouTube bakola kyamaanyi okuba nga basaasaanya endongo etuuke mu bantu nekyewunsa nti Omega endongo yaliyo neŋŋamba omuntu batogenze mu ndongo naga yaddi nga n'abantu bamanyi ndongo ddi lwekola ki no nze natula kuwa booda manyi woogeramu ebivulu nakozesa booda gundi twatula ku booda awo ne tugenda nugamba gayi tugenda ku cricket over natuvuga kati tuba tutuuka wansi awo tukkirira ne tugamba nenga tetuuliyeyo kanyego n'abuuza waliyo ekivulule owa booda mutunga Omega waleero naye tunaakola ssente leero twafuluma ekivulu ky'Omega nga aba booda abali ebweru bali bangi okusinga abantu abali munda nze ekivulu kye naakalaba abapoliisi nga bali relaxed nga tebalinaako nakumweralikivu bonna oba kiba naye abantu bangi tukontrolinga naye ngaekivulu kyakituufu kibasale omanyi buli bwotuuka ekiseera nti bw'oba oyise bannamawulire abo ku press bannamawulire abo okulaba nga bagenda basanyufu naye oba tobakoledde bingi naye ate badduukako bannyonnyole kati bali kyekyakola ki nze kino nkigamba tuli wano si kyaggwe ntya Katonda Omega tayinza kukuba Uganda eno ndongo bw'aba akyayinamu amalala g'ayina tasobola kukola ki gikuba kuba ndongo yawo netambula ku bintu ebyo kwefuula mu ssiru kyekisookera ddala naddala nga wakajja olina kwefuula mu ssiru ekyokubiri kwefuula muwulize wadde oba towulira okitegeera ekyokusatu kweguya wadde oba teweeguya naye oba olina okukola ki okweguya lwa nsonga emu oba endala nti omuntu olina okweguya abantu abo okitegeera olw'ensonga nti bo bennyini abantu bannayuganda kibi kye balina baagala nnyo omuntu alowooza nti waabwe nze nawe embi bemmanyi nga baakuba ne batuuka naye batuuka bannamawulire balabira ddala nga beefuula gundi naye nga ssebo obamanyi batabbu okimanyi nti no basobola okukola ekintu kyonna kyonna okunyangalaza ekintu kyonna naye nga bebatuuka mu bamawulire okimanyi nti Kamiliyoni we wattabbu nokimanyi nti Kamiliyoni balinayo pulesi yeefuula omusawo bamawulire nabawo obudde okimanyi nti Kenzo oyo w'amaanyi nokimanyi nti Kenzo ayogenda munabaga bane mukwatagana ne Beto oyo oba Fabu tulabe tukitambuza lutalo w'amaanyi naye lutalo yakira n'agamba nti bane mujje tusingane n'amaliriza ne mwogera bulungi naye gwani Omega gwani kati basigadde mu mabanja ky'oba omanyi mangi mazibu naye bagenda gasasa wakuba nti baafunye omutegesi oyo yakoze setup buli kimu ng'ategeera Ibraka Danke Ibra yabakozekera bakode staging annungi buli kimu nga kyajjadde gundi era ninadde njogana Ibra n'agamba fuga ffe tugukoze kati katulinde bantu olaba nabo bawulira bubi nti bamukoledde ekintu naye ndoza tiyataddemu maanyi gwe obeera otya ne tebo ng'olinda abantu bajje basasulire ku mulyango baali bakirabe anti kyekyo bali totegeka endo nga tosoose kwebuuzaako nti Nobert oyo ayinza okuba nti yali mutuufu naye Nobert yalina abantu balina okwebuuzaako wane bapromota wane bandika Abidex bw'alaba nga Nobert yakirimu abajja kujja muyambeko bw'alaba nga bajjo bajja kujja bamuyambeko newaba Ketty abajja kujja akola ki naye gwe ategese tebali akumanyi mu bapromota tebali akuwadde strategy butya bwogenda kukola kintu omuntu yandikuwadde strategy eyo yandibadde rage temukwatagana ompulira kati kitegeeza nti gwe ng'omuntu gwe obulamu kino kigamba Omega kuba odde olimba badde yalufunye ate oza lwe yakulembeza yakulembeza ati oli yakola ekintu kye ng'ayagala kulaga nti yavudde ku gundi ku nnono okimanyi nti oluyimba baaluyimba mu makkati awo lwamala oluyimba abantu ne batandika okugenda nga oluyimba lwonna lwe balinze n'alyoka zaako ennyimba awo endala nga mukaaga ng'abantu bafulumye kujjukira abantu balina mu 7 bafulumye era global emu yokka gye baamuleetera global bus emu yokka era singa oyo omukyala singa teyasasula global bus eyemu okujja yali tagenda kukola nawo ababeera eyo gundi ate oyo yona omukyala William Seki gye yakola yayimirira ku stage n'agamba Omega gwe Queen of the West gwe King of the West kyekeza abayimbi bonna abasajja n'abakazi bonna yali abakakanyiza abeeyo omukazi yaleeta abalala abaana abagulobate yaleeta basi emu kati ne sindi ticket ze yagula ba syndicate nga we balera bambadde syndicate be balinga abantu be yafunamu abaalimu era si yakola akantu kenga kali nga singa yakagata nga kali bati bali bagenda kubeera mu maaso okakigwe so Omega ne manager we muyinza okuba mugenda kwawukana nendongo ekenzo bawula
ate kale omega takikola basigazo gundi bagata amagezi ga naye manager damage byombi abiri era gundi ye nishi gundi bagita mata diagram evolution terera era tukana mweza mese ne mugamba lwaki onzanyisa nze ona daily mbako na interview je mengendo ko bongama mbuno mbireke ngenda kola hiyo ngoje mwade ne strategy che tugenda okola yase mvubuka ye amala manji no mwimbi amale manji abo boto bavenako kiyendo ngo tebagenda gikola ebalemi tebaveko awe bayise mu weekend mwenyini mwe twabadde ye gundi endongo yagikuba ku Serena wali endongo Kenneth Mugabe nalaba ne wagulu yonna ne nalaba obwana nga buli eyo ndongo nzo olabe ekintu kye bayita okwetegekera ngenda kwebaza gundi charisma eyo mukyala mu ndongo aluddemu ng'ateeka shows bwezityo okola omulimu gw'amaanyi nnyo bamanyi kye bategeeza ddo tuddo bamanyi okwotegekera endongo okuyita mu bantu okwoganizinga namujabi abantu abo bayina Mugabe abantu abalina Mugabe abantu abo bayina ate amayina butya bwalina banoonya kuba kiruddemu ekisoose amanya bakyakusatu nakola National Theatre n'ajja ku Serena yazeewo ku Serena amanya abantu be bakola ki we bali ate amayina butya bwalina otunda emmeeza ezo katali nga bano abavudde mu kyano waza nti Kampala wagisobola so mujabi kyakabi mukuba muganda wange webale nnyo endongo yagiina Obi wange nali mulinde musingako ekibiina kimu biri hayi era amwe mudidi yalinga wakabi nganda wa mukulu kitegeeza gumu gwegira nga mwana muto kye kimukuzizza nasinga bobingamba mukama bobyogera mu kamera abantu batolya abantu bamanya abantu bagambe kyo ngambye ndeka ya lumoja kungamba ekinungo manyika amanyi bagambe olimba na billah okimanyi yakazindalo kasigaddeko ndeto bakiwulidde wanti yakazindalo kweka yite bakali takiwulidde gwe olimba okusola stan oyo mwana ine emyaka emeka no si mwana mukulu ngamba inanga emeka ndoza alinga mu 30 ate ono alina emyaka emeka alla gwe okakasa alla kale nali mu pitu nga mulaba azajja emizannyo nga mukulu kati kyombuuza mwalina emyaka emeka awo nasuseemu lwe nasooka nempakana nange paka ewandeetera proof n'ogirabako boti era proof kwe nagitegerera Mugabe yalina okugenda ebweru mu yuna ne bigaana mukyala n'azisasula zonna ezimutwala n'agenda Mugabe yasuseemu kati Mugabe bw'oba omugerageranye omugera ne Banks Simon Banks actually bakuba Champions League gwe awo ina mugera na Simon Banks so no Simon Banks yaddayo ebweru ate Banks yasigala bwali agenda niba kyabitereeza bulungi kati ono yagenda so Mugabe Kongs ekivulu wakitwade ku kivulu yaliyo yo omukulu wali yagala abeerewa kati bagera tuwadde omwana wayise Sara wa mu Bayibuli tekisoboka ebyo byamagero byali byadda nekanaawo kisoboka byamagero byadda tugenda okulanga ina olubuto tekisoboka nze nalwako ku mawulire omukazi azadde nga wa 8 ebyo byamagero nono kisobola okuba ekyamagero ne bagamba nti ya Mugabe abuusabuusa mwana ne bagenda okubuuza omwana kwadda nga wa myaka ana tongamba nti omuwala aweze myaka 4 omuwala we aweze myaka naye muto ye muto asembayo ali mwana nawe awo bajja kutegeka tubirekero bireka tugeje tutandise osimasima ezo gata dots neno mpadde amawulire golwa malungi nnyo ate waliwo amawulire agasingawo ojagero byogere wadde kiro ku CBS wano onkubi olukumuto kantu okankana oti ngenja kiro tokikola ekiro nino mbano tokikola anyway pest kamalirize kano
twali wano nga tuli ku TV ku lunaku olwokutaano n'ogamba Pest n'omugabi wamugamba biki olwavuddeyo bwati Pest kye yakoze aliyeeno kye yakoze Juliyo kye yakoze Kamanda Mudogo yabalekedde bulamu yakute Juliyo n'asooka mukola bwati n'amuvuma ekiwalaata musajja mukulu bakusuza nenga Juliyo bamusuza tebamusuza Juliyo simanyi anti rambuza gukati tebamusuza tusuko mmenyeremu ku Pest yawe bintu no alipa no amanyi tulina ekizibu kimu era olochali wange wa Fangoni yankubidde bwe yankubidde nangamba Duncan kye kiriwo namugaji sina kyamaanyi kye kiriwo nambuuza Shalom ku Fangoni twamukola ki nemubuuza badayogera nanti nkuwa nemubuuza lwaki nanga nayo kimanyi buli muntu atuvumira asooka tuvumira ku page ya Shalom ukikakasa ngani omulala nanga nagamba nti olaba nagamba abatuvuma Pest aba Shalom ono mvubuko mulala abeere wa Sahayani ono mutono yani gundi ligenda ndabadde erinya ligeze mutegedde nanga mwana watuvumira wa Shalom naye ffe singa tukere nkya ntusanga abavubuka abo era abantu bagamba nti abafangoni muli babi okitegeera naye ng'omuntu akyaza omuntu nakuvuma ku Mande namuzza ku Lwokubiri ne badda ku topic emu nayo ne bakuvuma ne badda ku Lwokusatu ne badda ku topic emu era ne bavuma Fangoni ne badda ku Lwokuna era ne bavuma Fangoni ne badda ku Lwokutaano ne bavuma Fangoni okitegeera nena Shalom yali tamanyi Juliyo ekyo butamanya amanyize kankula ekintu kimu ebisala bisinga tunenya nnyo Alien Skin wa tiimu ya Alien Skin naye tugenda onenya tiimu ya Alien Skin tuginenya lwa nsonga nti tetufunye bantu bali baba Newto kati nganze benja ne nkugamba nti ekintu kyokola kiki nati kyengezako kujovula bankuyise wano soko nnyonnyole nti nze Dias sisobola kera ku matya ne nkukyaza n'ovuma Dias leero nenki emisana ne kukubira essimu ne ngwa jangu era n'ovuma omuntu omu ku page yange awo kiba kifuuse kiro naye ate nze bwe nkusanga mu kkubo neweepira bwe twesanga mu kkubo kale ne nkuyisaamu kumpi ng'abantu bagamba nti ndi mubi naye nga gweyimirire ku bandi ku gundi ku brand yange okyaza omuntu agivuma okuva Monday mpaka Friday bw'okikola omulimu gumu ne kivaawo ogamba kale mwali mwogera ku nsonga yawedde ondeka kyekugamba olaba nti mumbozi mukati ensonga ejja ne mugyogerako ne mugivaako nekupeji yange sireme omanyize kankubula ekintu kimu Dias mu bulamu bw'ensi naddala mu ba YouTuber mugenda kufuna ekizibu omanyi lwaki nze n'omukono gwe twali tukola naye nemugamba naye omusajja omukuba nnyo jjuka byakubya gundi kwezi nemugamba omusajja omuyingidde nnyo wati wakamukuba interviews loza lwati wakazimalayo abaana ne bamukubira essimu namugamba naye gayo tuyingidde nnyo n'agira okitegeera kati mukyonze ngamba ekintu kimu ono kyakimulemye okugusala kuba kino ekyaguddewo nane manyi bagenda kugusala bona ngenda bakwetya kansooke eno kuba mukyaza kuba ndi omwana yankubidde essimu nangamba bakatuvumire wa Shalom kati emirundi 14 babala ne bu video babwina nga amasati ganjawulo n'ebifo okitegeera ne bangamba kati emirundi 14 Shalom akyaza omuntu omu n'akola ki n'atuvuma naye ffe tetuvumanga ku Shalom bino byenjogera si byange oli yankubidde bukubezi agerika amanyi nti mbeera ku YouTube nangamba tetuvumanga ku Shalom tetuyina kiro tukoze Shalom tetuyina yadde lunaku lwe tulowoozeza ku Shalom nekitonsa nti ffe Shalom atulowoozaako nangamba naye Uganda nfunda ne Pest yali tujja musanga nagamba naye lumu ne Shalom tujja mubuuzaako ne munne ani Ntambi Ntambi babi mugaseemu anti babeera bonna ku pano nemugamba biri ebintu byaba abaana babeera bali babakola nembaga bali babakola content waabwe naye kino nkyogera nange ng'omuntu nze nange nga Duncan tosobola kunkolera nze Dias tosobola kunkolera content naku nnya waliwo ekitali kituufu kati wabawunze naawe obuzibu ng'oluusi sibumanyi kati oba olina okunnyonnyola lwaki omuntu adda ku brand yo n'akyaza omuntu agivuma ku Monday mpaka ku Monday oba olina kyewamukola naye gwe tomanyi nti alina kyeyakola ki kyewamukola sinakindi
aba n'omuntu mulabewo nga gwakolera nze omwana atuuse naŋŋamba kirabika Shalom akolera bennakawuka okitegeera bano abo si bennakawuka kafanidde ddala akawuka oteka kyongamba n'agamba kuba gwakyoza buli kanaku atuvume ava nakawuka bo bennyini batera okugenda kawuwa nakawuka nebagamba naye omuntu oba okola omulimu gukole ng'oli nnyuto okitegeera nene bagukolera ku munno oli ku bulandi ya muno ogikubye emyezi kati egi ogikuba kumakya kawungeezi kati kambuuze oyo naye bamusanga abaana ne bamuyisamu nga mungamba abaana babi amanyi ffe twali awo nga tukola ng'omwana ng'odinga tukola ayisa mu kamiliyoni ne mugamba naye omusajja omulemeddemu omusajja mukulu wandi mukubyemu n'omuyisamu n'omuvaako naye gwe bwe tukola sho noyagala oyise mu kamiliyoni eggaali ojja kufuna tabbo era yali ali omunaku ntono ng'essimu emuvugirako naye gwe nawaita twesonyiwa teyaddamu nange nalwe bansanga ne bangamba mugundi mugambe maani atugende mpola abakamiliyoni nange ate nze gundi yankubira basiima basima talina kyagala tenze gundi Oscar yini benasanga nze basima yankubi manyi lwaki basima yankubira nze basima mukwano gwa kati yankubiranga mukwano gwa nanga ne mwana musajja atulemeddemu buli lwe mukola show atulemeramu buli mukola show atulemeramu lwaki atulemeramu omanyi ngenda kuwayo ekyokulabirako kimu das bw'oyinza okukera ku makya n'ogamba aliyeni bw'anankuba nga muwabira ku poliisi ate oba ofudde nange ayinza obutafa era waliwo n'abamu abagamba mbu kamiliyoni wanampuuga nga nkuwabira ku poliisi bizo kwate bikolerawo nofa n'obulumi va kwekyo nze n'ebintu byesikiririzamu Kampala nti daasi bw'anankuba kankole ku daasi ekintu bw'anankuba poliisi weeri amateeka gajja kulamula kati kino ngera kisomesa abatulaba nze ngota brandi yange abatulaba n'abatuwuliriza ffe Makindye mwe tutambulira tuyinamu abaana abayaaye nga ne bw'omu emitwalo emeka mingi oba emitwalo emeka ebiri kunoonyeza gw'oyagala mpaka lwakola ki lwamufuna anti ozimuwa leero gwe n'olowooza yamubula wayita emyezi ebiri oba oliawo nga amukuleetedde blood sente tewasasula omuntu wuuno nti ate ekyokubiri nti wane Makindye mwe tutambulira oba Kawempe kali mu Kampala tuyinamu omwana nga ye anoonya emitwalo ebiri oba omutwalo oba 15 okumalako olunaku kati kino nkyogera lwaki nze nkyogera lw'abantu abakozesa social media nga bwe mulowooza muli safe nti tujja waba ku poliisi ekyokubiri waliyo omuwagezi wa Alien Skin oba omuyimbi omulala nga yetaaga kumanya oba Alien yantumye basi yantumye nga ye waanakusanga wonna wekigwera nobody kyeyaguddeko mategeera yavuma Sale yakitegeredde ku poliisi gye yabadde nti abamuli obubisi yakitegeredde ku kooti nti mikwano gya Sale gyegimuli obubi gigamba lwaki ovuma omusajja waffe ojja genda ovuma omuntu mikwano gye giwulire obubi n'okusinga ye jo gitandika okukolako ekyo nobati yakitestinze omuntu bw'omuvuma ogusooka n'ogwokubiri enzoga waayo omusajja kyaka anemeramu bulemezi ajasi kyaka yabadde anjogerako nga lwensuubize nakoze mugumu oba ebiri naye buli bw'oliweza emirundi etaano manyi nze ngenda kuba ekyokulabirako ntulina ebiseera twalinga mu Jacob abo Lwasama yasindijje James Proper nga bakola program bagiyita Africa Corner naye tulina ebiseera twatuuka nga ne bw'oba mukwano gwa Jacob tolina totambula togenda mu kirabo baga nono mukwano gwe nga gikuyitako nti ffe bali batusaliddeko olumu ku Aitebo ninga nibatusala kuba Jacob tebaliyo basajja tewakyakuba ndongo bazi balemesa nga good wife enoonya ba Jacob nga Bakamiri banoonya ba Jacob ba Bobby banoonya ba Jacob ba Bebe banoonya ba Jacob onfuna kati mu mbeera eyo gye tulimu nti omuntu gojja kulowooza mbu bali ne bana bankutte ojja kuntwala ku fango nze omanyi waliwo ekino situwa kintu side emu okitegeera nze ntuno ekyo nti ffenna emboozi mukati gye tukola twogera ku muntu naye tusobola mwogerako emirundi 3 oba 4 okitegeera nti omuntu mwogereko gumu ebiri muveeko n'ebiri olumu tetusobola omuntu mwogereko gumu ebiri muveeko omuntu ojja kukuwa ffe tujja kusanga emulago tujja kujja tukulambula tukuleetera ebyokunywa n'ebyokulya ontegeera bwe tumala okuleetera n'ebyokunywa n'ebyokulya bakubuuza ni yakubye
ngekituufu eyakubye omulabe nti muvubuka mumpi alinamu akanyama naye nga tomumanyi mutegera kyenkugamba kati mukyonze bakyali bayambagamba ekintu kimu mugusale ebyagundi omusajja wabatiza ovuma abantu bamusalako ne bamuvuma na guno gwaka akyano nyingi gyabasiba toyina nti first of all Shalom okubendongo ubagana mu kubendongo nti fena twogera kuba netolemera ku muntu fena kali nze ndi awo ndi muwagizi nene kinno muntu okujabulika sana nze mkwami lonako nze dayas numvume nakwezi awo manya inkuleka ani nze ngenda kwa ekyo okulabirako nze mvubuka yankube natete nali nkyavuga boda natete ensirika kuba naye simusobola onako polisi musobola ayona kusinga manyi polisi wano bichi nenvayo eyo nenzire nate emachindi stage rangi kulemesa ne boda nenzivaamu nenzire emachindi menade emachindi nenjire babyani waitowe emyaka eji nze namukuba wayisewo emyaka ena nemukuba nengena nemulambulako ku bazadde awo kudoli abazadde ninga tamanyi nti nze yamukubi nakimugamba amaze kuwona namugana nali nkusasula kati so mubulamu waliwo ekintu kyokola n'olumya munno naye ng'ebbanga wanakwatirako kati kyomuvubuka ono pesti sawa zino kyayogera kabuvubuka yamuwaga ekyokubiri nga tuvudde mu kabuvubuka ye pesti amanye ekintu kimu bwe naayogera nenvuma alien skin envuma alien skin oluyimba lwange abantu bajja dduwuliriza amuvuma lwaluyimba ate amuvuma lwaki kyekibagatta pesti sayiro gyayimba ennyimba ndala okege kale na kino kyandibadde pesti ekyokuyiga nti olaba bakukwata ne bakujja emakindi ne bakwambusa mpaka kabira kitegeeza era bakyasobola okukola ki okutwala mu Uganda muno ngenda kugamba ekintu kimu ne bwoba obeera mbaali n'oba ibanda nga tebannakwagala ng'omuntu yakwagadde nti nnoonya pesi nze namukwano gwe bamuyita Jacob Omutuuze omanyi olwo yamuvuma ng'amuvuma ku Facebook ng'amuvuma ebbanga kati Jacob n'anoonyereza omuvubuka n'amunoonyereza muvubuka agenda mazanga omuvubuka aswayiruzira kati omuvubuka agenda zuuka ogenda ku mulimu nga Jacob atudde kabalaza oyinza okwepyera namugamba sebo yenze Jacob bulijjo gw'ovuma yenze mbadde nzize tukoze tutya tukimale muvubuka ebigambo naye muggwako Jacob namugamba ensi eno tebavuma bantu omuntu gw'otamanyi nze nkunoonyereza omwaka mulamba naye nkufunye leero tomanyi na lwaki nkufunye okitegeera mu mikwano gyo gyonna egikufolowinga ku Facebook kwonvumira nafunye mukwano gw'omu ne mufuula mukwano gwa okitegeera kati mukyo osobola okubeerawo nga tolumbye muntu oba kale olumba wafena program ezo tuzikola naye lumba waliwo kulumba ne selection of words kidongo naye ne bajja ne bavumira ku pano yoli namvuma embizi namvuma obusiro obutategeera ekidongo biki n'oseka kulwokubiri oddamu n'omugwana mugaba jatuddemu tumufume era n'omuleeta n'omugane kulwokuna jangu tumuvume nodda okitegeera obulamu nti n'abantu bennyini abakugoberera batogesa ne bagana naye n'omuvubuka buzibu kati paso ekimusumbuwa waliwo kye bayita obusiro obutategeera n'okunoonya erinnya mu bubi nti pasi muyimbi mulungi alina oluyimba lulungi oba olumanyi oyinza okuba tolumanyi jakuba nkulimbye naye obudde bwe yantute nga apromotinga oluyimba ate atwala avuma nfo kyotuula ku interview nanyonyola nti bana nina akayimba kalungi era katambula bwe kati ekyo kyamulema nti pasi kino nkusiba nga si kyaggwe ntya Katonda abaana bano bagenda kuddamu bakufune ate nfuna gye bagenda okufunamu bo tebajja kubaako tojja kuba kufango nnoogo kubera bangaba bamufuna si bafango bamuleeta buleesu Kabira ate Kabira bali basobola omukuba nga tekuli kamera nga tekuli kintu kyonna bamukola bingi nga tekuli kamera bagenda ozitekawo nga faakamonde ketwala bakamuka kamanda mudogo akyakalina aliyo nebikonde byamukuba bino byebali mu spiring byali byamuno mwe muti kitegeera kati so nze ngamba omuvubuka oyo alabika amampa atyo manyi buli bwotambula n'omuyimbi kati kabeera ennyo n'essaha ndowooza naye amanyi essaha kumbe essaha yasingako essaha w'amaanyi nti essaha ekintu kyatayinza kukola era nga bwemuli nti bwavuma babebekulu bwavuma
bani ajira nali nyam nanga washi nyenze nyoba kigera nti n'abafani bana batugoberera buli bwala benyonga daso ovuma omuntu enche ku machaka ongese batugesa ne bakwetamu nti sawo yavumanga nyo bebe kulu nyonyo naye atogesa nalabanga abantu baleka nabo mu kibanyizamu kuba bebe kulu gwevuma tanzireza kati ono pest ali skin gwavuma tamudiza kati nti singa omuntu aba akuddiza abo okola ki aba asobola okubanga bana katika ninde bulinzi gundi no kati few moments later kubanga kulinda pest mpaka yebo anawulanga omutima gwe mugambe nti ovumye ekimala oba genda mu maaso n'okuvuma manyi babyanjawulo senga munsi tulinamu emitima tulinamu omwoyo gw'obusiru n'ogw'obugezi ogw'obusiru guyinza okwambala okumala ebbanga kati ogw'obugezi ne gujjamu eddakiika etya naye fuba nnyo okulwanyisa omwoyo gw'obusiru n'okkiriza ogw'amagezi n'oguwa nnyo obudde bungi mu mutima gwo naye buli bw'ogwewala ogw'obusiru n'ogwo ekifo kinene otuuka ekiseera wakati wano pesitavuma alien skin nti ayagala avuma lw'abampaane bentambula nabo tebaagala alien skin bwe muvuma njafuna obuganzi kati ekimusumbwa kumbe ku buganzi mulimu okufuna akamonde mu feesi mulimu obutasigaza manyi byebintu bimeka ajja kumaliriza wabyombiga bizze obumonde n'amannyo nga talina aye nakino ngenda kigamba dasi njagala okukkiriza obwogaane music industry essaawa zino bwetambula alien skin agirimu 2.5 agirinamu 6 ku 10 omanyi lwaki nja kukkiriza ogaane nti ssaawa zino omuntu aba ayimba oluyimba aba alina okuva mu alien skin oluyimba luba luganya otambula alina okuva mu alien skin omanyi lwaki naye si bonna sigambe nti bonna ngamba obwongo bwabwe obulowooza abamu abalowooza bwe bati nti kati waliwo abadde yakafulumya oluyimba nga teutambula n'agamba kabira kati ono pest yamanyi nti bwenvuma alien skin nnyo abantu bajja kutegeera oluyimba lwange naye ate talina walwogerera kompulira abamu kuvuma kati yena nti ekyobusiru kyakola nti saawa zino sobola okukera ku makya nga topiki zaffe kuliko pest naye omuntu ajja kubuuza mubazi mukubi wa bulooka nga tategedde singa mwamala okuvuma alien osawo nina akayimba kange bakayita bwe bati okitegeera kijja kuyambako abantu okunoonya akayimbako oluusi bakuwagire ate kati atina obuzibu agenda atandika okulowoozesa abantu kyemmanyi ku saha tatuma waba wakugamba kintu yeetuukira abyogera kati totalowoozesa abantu tebalowooze nti oli yamutuma olede n'abokkabira bamanyi yamutuma n'ensanga gwe mmanyi yeetuukira yatuukira naye wabawo oluusi entalo ng'olaba omuntu nababa yeetuukira abaako n'obubwa buno ekyo kyobogambye ojjukira nti Bebe Cool ne Bobby Wine baali beekuba nga Bebe Cool alina gundi be yayimbamu Matias Butyama Bebe Cool nga alina bakiwoko nga Bobby Wine yalina baani ndowooza ba Mick Wine be baaliwo kuba njjukira Mick Wine be badda mu bakiwoko Mick Wine be badda mu bakiwoko kati nti omuntu aba n'obubwabwe oluusi obwobwo si yabutuma ne bwoba bukola bosi waabwo bumugambe nti omulimu tugumanyi tugukola naye nga oluusi kubanza esaa kyemumanyiko tatuma naye kati ono omwana entambula gyatambula ate nga abyandika ku saa ku kido abantu kiyinza okuwa ekyokulabya kawe ne baga nti alina sikini yani saa yitamba n'abaana okumulwanyisa okitegeera so nkebireko ku WhatsApp yo muyange nalabye ne gundi naye Paraso agamba simanyi alien skin tanaaba nabirabye badde ku Galaxy yagambye ki abana kirabye ntya nabirabye basakiwadde nnyo budde omanyi omuvubuka yayogera ebintu nesibiwa budde yagambye tanaaba lwaki tanaaba ki ekimugana oyira okunaaba Paraso nyi atanaaba Stacia Mayanja wamulabye tusooka tuve ku bino Stacia Mayanja yankoledde akantu omanyi ye president wa gundi National Peasants Party naye yakoze akantu akabonero pen yasitudde pen yonna nga bweri n'agitwala n'ayimbira ab'endale mu banonyezaako akalulu teyakomyeko ekyo n'avaayo ku katuti gye yayimbira n'agenda n'abuuza omu ng'ababuuzaako bannange bino bye mwayogera bituufu nti bino Stacia aliduka ekitali kituufu kiki ayina ekituufu naye Stacia baamuyingiza mu kintu nga tekitegedde yali akitegedde kino kyayingiramu yakiyingiramu nga yakitegedde naye kino mu kukiyingiramu yakiyingiramu nga kirina bannannyini baakyo
then declaring abagamenti wa president wa Mbusuddewo ngeze mbirala no kati kino kyekiraga nti Mbusuddewo ate kinalaga kisango already yesimbye okuba Buwamani MP kuna jukira empapula zitwala mpozi manyi tazitwala ngayo okwesimbawo asobola okwesimbawo naye nga tusobola okwesimbawo ku kadi ngala ate ng'oyimbira opponent wo asobola bikyusa Mike kinawuliddemu ag'omunkubo gagamba nti Stacia bw'amala okujja mu kibiina ekyo kibakira batya NPP National Peasants Party bw'amala okujja mu kibiina bali kyakati bali bamwetaagako nti muyimbi masanyalazi okitegeera kati naye alibazanya kati bw'amala batubula wansi eyo mu byabwe byabaddemu agenda okulaba nkebera mu bitabo nga talina buyinza nga atamudira ayinaki obuyinza nga nesente talina wakwatirako nga mu kibiina ayina kubaamu nga kifaananyi wano yabakubye kitegeera kati mu kunoonya n'anoonya n'agamba n'abantu mbakubye ntya omupiira ate jjukira abeNRM bakyaliibe nabagamba naye nja kuyimbira bwereere ne bamukola namugaa waayi tukoze tuti namugaa ngenda kujja kuyimba si bwereere nendo nga agenda kugikubira ddala kwetoolola eggwanga okitegeera kyo tukiriza tugaana ekibiina kivuddemu kati era nti labayo asobola okibakola bw'atyo waba alina we yasayininga yesinga wali bamulangira nga alina okujja n'adeclaringa n'agamba nkoze eki nkisuddewo singa bo balanga naye talanze kisigala kibalabisa bw'okimanyi nti nasobola okikola bwe tunagenda nga balinga balina waliraale ye nagenda nayimba kwinano era kisigala kirabisa bali ayinza okuba nga ye kati wa Museveni agendayo nga muyimbi eri nga sigalayo nga president ate bo basobola omukiriza najja omuyimbi mugaana okukola emirimu gye tomugaana naye eri president kinawulidde bangambye mu kibiina ekyo balaka bafunyemu obutakkaanya mu ngeri gye baali babala ebintu byabwe nabutya ebintu bifanga amangu nabutya so bayita ti ekimera amangu kifa mangu kati bwe nayogeddeko n'abamu bamuli okumpi naga nti balina muloozi obutakkaanya musaidi eyo ate Bugonjola yagenze wa neiba ndoza yagenda okulabanga ekibiina manyi buli bwosanga ekibiina akina bananyini baakyo gwakizzeemu to bananyini waakyo tebakulimba okitegeera kati saawa zino Stacia simanyi bwe yakikoze era nade ngezaako okuba ngenda munoonyaako sobola kuba nti puroguramu gireese sinamunoonya naye ndowooza tujja kuddamu tugikole ngenda kumunoonya uliza kino si kyakumanya yakikoze atya ekintu kyali evident ayinza okuba nani kyenjaga kumanya natalangirira kyenjagala mumanyaako eri yavuddeyo nga pulezidenti w'ekibiina oba yazeno okuyimba buyimba oba yadde akiikiridde kiri ekibiina eno nze nakirabye n'empula yanguddewo ekigo nze kasa yagenze ng'afukamira abuuza buli omu ne ŋŋamba omukazi nedda kino kyakoze tekiriiyo tokomye ku kuyimba bane yanyenyeza amabina ku stage ng'oyizo ng'amanda mapya ng'alinga alumya bali bali abalumiza yanyenyeza ne yeetaka stage n'abuvayo nagenda n'abuuza buli omu nga ate afukamira kati gwe kyoba omanya nti ekibiina ky'aba Stacia tekiriiwo kyavuddewo era mu byoyogerako kitwende nti ekibiina ekyo tekiriiwo kyavuddewo tekisobola kubeerawo kati oba wone MP namba yabuvuddemu yeewandiisa yalangirira naga tagenda kujja nga president naye agenda kwezimba kuba wone MP era n'ebipapula ne babikuba tekiriiyo tekiriiyo tukirize tugaane ani abazigirira Stacia aba abatate simanyi nange omanyi ti ajeeyo engombo ya Eagles ensonga y'abayimbi kati ekintu bayita nti nkolaganye n'abayimbi ago omanyi nti okolanye n'abantu balamu omuyimbi ak'obuyimbi tekaggwamu ne bw'olikola otya kati Stacia ndowooza batunda empapula nga laba tebinawo yewe mutekakufunamu n'agamba wano sobola kubeerawo byebyo gundi Mpuuga alangirira goni mu Secretary General Alien enkera Alien twabulawo ng'avuga gaali ye NRM ne bamugamba bamweza ka video nga oli eyo mu NRM naye eno ekibiina bakuyita bagamba bukulu babukuwadde naye ng'egaali yavuga ddala Alien yabagambirawo wano we tulaga amuwa ssente gwakola ki nene bali bamuwadde obukulu anti obukulu obutaliko ssente nawuyinza obutanyuma temukikola obukulu obutaliko ssente manyi kati ngenda kugambayo ekintu kimu nze by the way wano we tulaga ngenda kugambayo ekintu kimu nze siina muntu gwe ngenda kuwalana we tulaga bwayimbi ewantu anange ekisobola kikola anonya kasente manyi ngenda kugambayo naye kisinzira bigambo byoyogereddeyo waliwo okujja n'oyimba nga kyengamba muyimbi genda gye bakuyise yimba bw'omala okuyimba genda ewalala naye oyimbe omala odde ewaka kuba nze ngenda kugamba ekintu kimu twakuba nti omulimu gw'abayimbi gwotwagusa nnyo mu politics entuga nti gwe tusinga okungiriza mu politics naye n'obuyimbi tukutwe nti luliringa dduuka oba restaurant nti bwe nkola restaurant eyange
simanyi buli muntu ajja okujja mu simanyi yes andi obuzibu bw'abayimba bw'ojja mu restaurant yange toyogera mu byabufuzi nze nina omuntu gwe ndabyeko kapo munankyukakyuka naye ayimbira Kasolo emirundi yonna gye mulabye agenda n'ayimba n'amala okuyimba n'ava ku stage gwe yamutwala emeka no it's okay nakyegamba kino ayimba n'amuyimbira n'amala n'ava ku stage obuzibu obusinga okufa oli kumala kuyimba n'agattako ebigambo lukunkumulira n'omubuuza ani abikubuuzizza kati bwe obuzibu abamu era nze kapo oyo ne bampayo n'omulimu ogunoonya abayimbi mwene muwa n'ayimba takirinaako obuzibu ajja nasanyusa abantu n'avaawo obuzibu bw'abantu abalala kino kyonna kye tulina nti bwe nja n'ennyimba wano abantu bamu basibagambe nti mulondo ono mba nze kusanyusa bensanzeewo onfuna naye kiri kyogambe nti ebigambo byowerekereza ng'omaze okuyimba gweyimba buyimbi kwata microphone gisa wansi yitamu genda ewalala nayo yimbayo bw'omala oyimbayo nayo yitamu ogenda kusigaza emirembe gyo nti waliwo beera awadde omulimu gw'okwogera babeerawo era kyovula basinga baali basobola okuyimba abo abantu bandize ne beeyogera ne bayimba Museveni yalonze abayimbi bona bamalawo ate yabalekeddewo kaakati nze musuuza ali kuki oyita tuwase yabadde kalangala eyo tuza nalabika naye nno twakyaka tuddemu ambaze engatto ye tebalina federation week si ya weekend lero me olwokubiri olwokubiri olujja lero lujja kuba nga 3 week ejja yewaliyo tujja mugwako so buli muntu yimba kyoyimbye ovaayo lwakoja station kirime otegeera buli omu kyabulemye otegeera n'okukyogerako simanyi bwe nkyogerako kubanga pate gyali mutalina kyeyayogedde ye ng'omuntu talina kyeyayogedde obutakanya obuba bukyali munda kitegeeza musobola obugonjo yatuguddeko bugwi lwaki ekikumi okitwala nagenza okulaba amabina mangi ku stage wa bu ngamba agamba yaganyenyeza era nalaibo nti amane mugamba agamba amabina ga stage ayinza okuba tanatuuka naye amabina gage namugambidde ni mugamba olaba amabina ago gw'omanyi okola ekitungo oli musanyu ng'olinga olina gw'olumya naye nkyekyenga nti ayinza okuba nti eri yalabye nga teri kiriyo ate wano mu kampeni oziraba das kampeni zino manyi lwaki ngamba abantu babaleke bazikole okimanyi buli show buli muntu gyayimba mu kampeni ya $1,500,000 babaleke bagire ate olunaku bayinza oyimba show meka kimanyi nti omuntu oyo abafunye $15,000,000 mu lunaku bagenda yimba ennaku 9 yo waayi nga tukyali ku ebyo omuntu gwe bakwasa omulimu gw'oku exposinga abantu abadde befula position naye nga navayo n'aboogera nti BNRM si ye mawu ngomuno badde akukola bulungi wiiki ewedde amala okugwogera n'agamba mu kabondo kaffe ke twakoze Mpuuga mwali Mpuuga n'avayo n'agamba sigenda kwesimbawo nga president naye ndowooza tugenda kukolera ku saidi yaki ya opposition naffe betugenda okuwagira kyokka nga waliwo olwedde yamulangiridde nti ono tuli kitole ne sente zaffe tumuwa saakatekedde akakodo ngalinga agamba Mawu neesonyiwa ndeka ndye mukasirise lwaki opaabira kati ekizibu kya Mawu kati Mawu era bw'obanga otuma ebintu by'omukama okukola ebintu mukama tomutumanga wallahi tomutuma nti Mawu bw'alaba akazindala akyamuka era Mawu lwakuba nti muntu mukulu akuze yandibadde TikTok oba YouTuber lwakuba nti akuze alina ekifo kyalina tekimukiriza kuba TikTok naye singa ali mu myaka gino egyaffe singa TikTok awedde emirimu singa ekikeni nikola biki yakola munne kati ebintu nga ebikyaka biyinza okuba nga byakasirise biri eyo abireeta mu public temubirya mukasirise wetuli ffe tuzibawa tukole kati so Mpuuga kwe kuvayo ndowooza nayogera ebigambo ebyo naye mu kubyogera ndowooza tetwabiwadde nnyo omanyi muno obudde bwe tuli mu das abantu bali bize abantu bagenda banoonya nkyukakyuka ekituufu era sawa zino omuntu buli kyaliko kunoonya nkyukakyuka yavudde n'agezaako okwenazako ebisoto nga bivaako tebikyavaako simanyi esimba ku MP agenda kwesimba bwera naye bano balinga abamukola ki abamunyika mu bisoto abamunyika oba yakkiriza abakolere ate mumuleka asigazeeko ekifo ate kyasigala kolwaki mu exposinga mutyo bw'oba olidde ekkiriza abantu bamanye mbu olidde nze era daasi nende era mumanyirawo mbunalidde nzija amasavu gali ku mumwa nze nyenye okulaga mundidde kati oli bw'aba yakakulira mu nkukutu nga ate bamawu bo ngatto bajambala abantu bakimanyi nti mawu mulya okitegeera kati ono bo oyagala bakafiiremu bokka
Ngoba ino kula nsabo tufe tukafide munayo moli. Mawa ino lugambo. Ani kwe siya TikTok. Oba YouTube. Mawa ino lugambo. TikTok oba YouTube. Ekimu ku kyandibadde ki ngeke kisawa zino kyandibadde akola ki atambuza. Naye katulinde tulabe. Emikono wagirabye. Buli muntu eyabadde mbuno tali ku side ya oba mbuno alimu ka defiance. Electoral Commission yabagamba emikono gyabwe mifu. Badeyo banoonye emikono. Neraba omuntu gwe nasinza okwotinga yabadde nalabye egundi ng'ayomba ono w'omukyere yakola olusaniya. Munyagwa. Gundi za valid ayomba. Emikono. Nga ayomba ekyemikono. Nagamba mbuno twaleta emikono n'ugamba twalina gireeta ankerenkera twaleetera emikono gyonna. Lwaki mulinze time esembayo girani muloka muganda nti emikono mifu. N'ekyo multi mulimba tugenda baleetera emikono egisuka ne mugibu batusabye. Ekyo kimwawo ne tuvaawo. Nenda bansereko. Nsereko abadde wa kibuli eri Bobi Wine from day one nga akkiriza nti si w'amaanyi talinawo kiki. Naye alina statement gye yakoze ne mmanya nti bulijjo abadde mu self denial. Akimanyi nti akasajja kalinamu amaanyi. Yes, akasinga politics naye nga akimanyi kalina ki amaanyi. Yakoze statement n'agamba temuyinza kera kumanya ne mutugamba nti emikono gye tuleese mifu ate tegiwera. Ne mutugamba nti ne candidate eyavuganya mu kisanja kiri n'afuna milioni 3 ez'abantu. Ne mugamba ku mulundi guno yalemeddwa okufuna emikono. Ekyo mulimba olwekyo musawo. Kyakubiri mugamba nti nno Mabirizi yafunye emikono. Mbu nasinga Bobi Wine. Ne mmanya nti abantu bakkiriza nti Bobi Wine w'amaanyi. Nejasi nti baba balina okukola kyo tambuza ekintu. N'abagamba temuyinza kugamba nti Bobi Wine yafunye emikono mu Mabirizi yagifunye. Ku Bobi Wine ne Mabirizi ani asinga. Za statement ze. Abakulu bakakiiko okulonda bano. N'ebifo bade balina jukira wamalo okuwandiika ne bakuwa olina okubalala yeesooka. Yeesookera ddala. Buli bwe bade bagenda. Nga babagamba ekyo kifo kiggale temujja kusobola kukolerawo. Bwani Bobi Wine agenda akatoba amugambye mbu waliranye akatale. Naye nga wano tujjukira waliwo omukyala yakolerawo laali. Tujjukira bulungi. Gundi yagenze ku Buganda Road Nsereko. Yateekayo bye ne babireceiving from nowhere. Babeze ne bamusindikira ebbaluwa ne bamugamba bagenda kubeera ne essomero lya primary ligenda kubeera ne PE okuva ku makya paka kiro. Tebajja kusobola muwa kifo. For 2 days kuva ku makya saawa emu paka 12 ez'olweggulo nga bali mu PE eka. So tebajja kutiza laaleze naye nga ekyo bakimugambye yasaba dda bamaze kuba bagenda oteeka. Kati kino kye sitanaba kutegeera. Mbu ebisaawe byonna bagenze babikola bagamba nti kubana wonoleeta bwezi ensonga n'ogamba ki naffe tujja kugamba nti Kololo ejjudde residence z'abantu mugenda kukola kitataganya abantu kagamba. Ngani abagamba. Ani ngamba bugambi nkireta bulesi baba nyine abekutodde Kololo bawo. Anti kye ngamba kati bwe baba bakitedde mu layini eyo nga bagenda bagamba abantu nti awo okolera kino awo ogenda okukolera kino. Akakiiko k'ebyokulonda kiki kaabaze era kaba tekalaze nnyo ekintu okulagira ddala nti no already tekali independent nnyo even no akaloti kanabala kutandika already bo batandikiddewo okulaga. Kakati ndetse ekintu kyenda soko okwogerako kyekyo government Bansereko bakkiriza nti Bobi Wine w'amaanyi. Mu budde buno kino era kigamba teri muntu atakkiriza nti Bobi Wine w'amaanyi. Nyanti luli bade bakigiwa. Mu omanyiga nkole ekintu kimu lwa kwanti das kimubula mu kino ekintu kimu. Nti nze ne wemba tukola emboozi mukati. Tuyinza okulwawo okumanya nti gundi yasinga munne. Naye ng'oyede mu mutima gwo bw'otula wansi ogamba nti naye mu politics gundi yansinga. Naye kayina politics ono bw'akola ki? Bw'atambula toyinza kukira ku makya n'ogamba nti nze Bobi Wine yansinga buli kimu. Kkiriza nti omusobola. Buli bw'okkiriza omuntu nti omusobola oba teweemaze mu maanyi politics. Nti bw'okkiriza nti omusobola olinayo abantu b'osigaza n'ogamba nti bano bagamba nti kubanga bodda mu Nsereko oba omugoberedde bw'aba alizoninga ali era yakitru Nsereko mu politics w'amaanyi amutegeera mwakulidde kwa family ya politics tayinza kuddira credit zo nazejjeko aziwe Kyagulanyi kati abamugobera mugenda kuba mugoberera kuki already abagambye nti Kyagulanyi ansinga kati mamba mugenda mugoberera kuki ate mugoberera oli gwasinga kitegeeza mwena mwina kwekwatakwata nemugenda kwoli gwakola ki gwa amusinga era nawe kumakya otula ku makya n'ogamba naye kati ono yeesimbyewo ate yagamba oli amusinga
kati tumugoberera kuki ategeera kati ekyo mu politics ekyo muntu balina kyogera buli muntu negwe buligola bali mu politics akimanyi nti Kyagulanyi w'amaanyi era akimanyi nti kyasobola Kyagulanyi kyoba omanya mu politics kati mukyo ekyo kya bulijjo okitegeera nga tugenze kuba ab'ebyokulonda akakiiko ka just bino bye katulaga ssaawa zino tubisuubira era tebalina kipya kye bagenda kola ekyemikono ate sikisuubira kuba luli tebakikola buli kintu kyo omanyi omuntu ng'onaatuuka okwerabisa kati abakakiiko k'ebyokulonda bali mu kwerabisa owulira mu kuba nti bali mu kwerabisa toyinza kuŋŋamba nti Kyagulanyi yafuna Kyagulanyi luli yeesimbawo kyoleka emikono gye bamuwalu gyafa abamu emikono egyo baafa ate gyo beeyongeddeko nabweyongeza abantu tebaafa abamuwa mikono giri bakyaliwo ate kati luli bamwandayisimetinga kati kunondoza baagala mugema baleme ku jasi kati bano abakakiiko k'ebyokulonda bali mu ttulaga kikigenda kubeera mu kalonda sika amazima n'abwenkanya nti balina omuntu gwe bakolera yabagamba ekyokukola yako babatambulira nti oba osiwesemye ne munno muleesi kkiriza gaana oba ogamba nti bw'okuba olukiiko ekkololo muleka lukube Makindye ku mmesi bw'oba omulala muleka lukube Koodi Kampala omulala muleka lukube Nateete bw'oba wasazzewo tugenda mu kalulu okitegeera naye bino kati abakakiiko k'ebyokulonda bali mu kukola bali mu ttulaga nti okuva mu ntandikwa otandikira kana akalulu kagenda kuba ka bya kisiro mpaka mu kukamaliriza ne mu kukamaliriza temusuubirayo ekyamagezi ekigenda okuva mu bintu bino okitegeera nti ssaawa zino n'akantu akatono ke twandirabe nti ke katandikirwako mutandikiddeko kafutyanga Mawu yasooka okwogera nti biki mu mboozi zange toleetangamu Mawu toleetanga Mawu mu mboozi za politics kuba kati ye Mawu twamuzuula ye muntu gwe bayita numira mpiri bbiri ye muntu otasalawo nakubeera nawe wenyuma tuula ye muntu ayambala green nga mugamba nti DP yambala green ne white ye yambala green na yellow kati mu mboozi zonna zonna kubanga mu Busiraamu tajibwako hadisi I agree kati omuntu otajibwako hadisi tayinza nakweyimirira muntu mu kooti okitegeera kuba yennyini ng'omuntu atengeredde kati omuntu atatengeredde muleetanga mu mboozi z'amakulu osooka n'omugjawo nemugaba tunatandisa emboozi za comedy ne Katemba tujja kukuyita mugjeewo kati zino tuli mu mboozi za Uganda eziri serious kati tetuli mu comedy store kati amuntu Mawu tujja muzza nga tuli mu comedy store kitegeera nti wano ab'ebyobufuzi oba bakakiiko k'ebyokulonda batulagiddewo kudde wano nti mwe tugenda babonyabonya mpaka kuwulira bubi emboko bagironkinga nkya era emboko yeeronkinga nkya naye banegwa nti batidde era tebakulimba nti ffe ababaweereza ku mpewo tugenda kutya bagamba nti wano kyabadde bwe kityo oba kyabadde bwe kiti buli kimu tugenda kibagamba nga bwe bagenda okuba nga bakikola wabula tusaba bakakiiko k'ebyokulonda mutuyambe nkiddamu mutuyambe muleke bannayuganda temubajjaako waya otafiire yabalabudde gavumenti yabalabudde otafiire abaana buli omu akole ekyasobera mwateekawo akalu k'okulonda nga buli muntu waddembe okukkiriza alonde ekyalina okukola ki okulonda kati mwemba mulata mugenda kisobola muleke bannayuganda oba mwandibagambiddewo kintu kimu tetugenda mu kalulu oba ebifo byonna mubikwate muwe Museveni ng'alina okuba mulaale mwendaba kitegeera kuba mugenda kubya abaana b'abaana billboards zonna baaziwambye Ntebe Road yafuuse wa Museveni naye bw'osanga ekyabo ne bakiyusaako oyinza okukakasa nti no opposition tewali ayina sente zisobola kuba kipandaawo oba naye ntambula naawe oba naye naani nenkubuuza oyo lwaki bamuyuzizzaamu nali ŋŋenda Ntebe Road naye mukwano gwe bamuyita Sami atugenda Ntebe ku airport netusanga bakuŋŋaanyiza emmotoka bitaddeko buli kifaananyi kya opposition bakikulayo ne bakisa ku mmotoka nabakikula nembuuza oli bino babitwalawo babikula babitwala lwakonde budde bwali buzibu naye nja kukwata ka video naye ng'obudde buzibu kamera bajja kukola ki bajja kugiraba ate omanya ekiro ekyo batumya ebintu bate bategeera nengamba kati bano Museveni wandigambye abantu ekintu kimu nti sigenda kwesimba basaba muntu amvuganya oba wadidde ate nga buli muntu woyagala bakubeera gwe toyagala bakube olaale kitegeeza alaale nazo mandi zijjeewo luli ekyakutaasa ali covid nekyamukisa mulungi kuno talikola ki kati tugenda kulaba amatama gagenda kuba buguma mugenda kulaba kuba basozi ne babagamba bano kabajje bewandiisa olunaku lwerumu bano ne bakiwakanya mbu ate bali bajje lwakusatu lwaki ono baagala abeereka ne bagamba nedda kagikube ekkolo tugikubewa tutawo tugenda beera wano
babiganye bagambye mbo oli agenda olunaku oluddako mubaleke ndi wano KFC eya wane yema chindi wano nga wakavale ku 5 kile okitegera mubaleke anyway simanyi kigenda kuddako nenze okuweereza wendi ngenda kuweereza fete wali agenda tugenda kuweereza era tewali agenda tulimisa mpeereza gye tulina baweerezaamu oba tugenda baweereza buli ekituufu ekiva wa Museveni nga bakoze fujja eringi nga bakubya abantu kibooko tugenda zibayitira kibooko feka nyini emigongo simanyi tugenda gisibako nejjo kirukiza bagaya gikutula era tuyinza okubanga abaana betuzaddeko bamala saawa zino kuba wetulaga tugenda basakira mawulire kinyusi ku kinyusi abeko kikoko ebyokulonda mwetereze bemba mwagala Museveni yekaya ba akubalale ekintu kyo mukigamba abesimbyeko you wake up kimala ita press conference no gamba abantu bane mikono gye bawese mifu tegiwera andi bano babe abakamate bakyaswala naawe I'm like now babe abakamate bakyaswala baswaza buswaza mulako kyabalemo okutegeera niti bakyaswala era tosubira ekintu kigenda kujja nga babe akamate ogenda nga bekina kuogerebwa ali ku script bamugamba nga lumoja kwogera boti nga biri boti na kusatu boti era katadde waka natula mu kitabo nagala lincha lero ngenda kwogera nti kino ne mukera ku machane mugamba oyajja tutawanya gwe munsimbyeko mu musibe alime kwewandisa oyine musiba ngani gwe baga ate wayiswa oli mwesimbako ye bagamba wayiswa tukiza tuganira kwana mu kyaba alimo okutegeera manzi nabaga sikena bera kusaidi yemu oli siyasiba wayiswa sagala mulimbe bantu wayiswa na ya musiba amumanyi oli taina manyi oli wakibina ati aliwa oli asibwe mugamba aswa wayiswa no wa gundi wa FDC no ngambo we nare yali gundi omwabi wa kati ngamusiba kabayiro ki mubagambu yamulabanga amanyi omusajja mumanyi bakwandi nzika mabule kintu kimwe ate police wachi tugenda twina side ye tugenda sura ko kujja buntu obutono musabe ntumujaka ekintu ekinene tujja nkituma omuntu omutono ebansobi waiso oliko yesimbyeko si ya musiba ne waiso akimanya abamusiba abamanyi alimbeko kwasoli ontegeera ekyo balimba teri muntu asibe byabe muwaliza nti mpuga yasiba abantu be Masaka mpuga taina manyi gasiba abantu be Masaka gundi yatugambye abasiba na mmere walabira ivuza na mmere sinaziraba egendo zituliyeko yayogedde asiba abana kati ababo waliwo yagaye mboga yali wa nopo naye mukwegula ennyo bamuyingize no mu government yatanuko ogenda nga alopa abana na mmere yabyogedde kitegeera naye bojja noga nti mpuga tasobola kusiba abana ate ne babawoleze eno ne babateeka kampi ne babaswa mu kooti nti kisoboka na mmere yamutugambi no wayiswa aleme kuwayiriza musajja weni ale mbolo kuba gwavuganya naye abasiba wayiswa wayiswa yenyine abamanyi bakondi wayiswa ekizibu kyalina nekyagenda okufuna sawa zino abantu bamusiba ajja sanga ine misango mingi nti era avumye nalo wayiswa era avumye gundi uli avumye gundi ayitamanyi naye tufe misonga atuka nilikwaki tamanyi mtu amusiba onteka kyamugamba nti wayiswa naye politics abadamu tamuzanga full figure nga wakuvuma onteka kyamugamba ate politics okuvuma tukiza tugane tali wonze njadda siwemba nti nawe ku katebe nga tudiscussing nsonga nzikiriza tudiscussing ensonga abalayi bakakasa bagambe dasi yetisse mutwe danka ni yetisende kuyamalwa okitegeera ne kuyamalwa ogimanyi kati awo mu mbeera eyo wayiswa amanya musiba abamusiba sibe bali balooza buli buntu butono nnyo abamusiba baliwa bali walala okay nga tumaliriza nyinza kusaba abakachiko kebyokulonda I think you exposing mwewadde eri abantu kuba guli omuntu twalaba TV emyakera ku machane erangirira nga sawa zikyali mukaga nenga agundi awangu lero se agambye okurangirira ninelulira babyogera te yarangirira ani yagikwatako yawe ninulira babyogera nene ka tusolo kiri abane bavayo ne bafula abaginenyako nenga already ekikoze era ne bituko regulo nga kyekimu kubola iset and sesazo ne gamba nti emikono gya mu mifute giwera kati gwe ngamba wali kisobira ki tuyina bisubira tuyina ebirabi tuyina sobira wali ebirabi bingi tugenda kubirabanga birabikanga bitasoboka nenga bisobose kulwaka kiko kebyokulonda nga biretebe ekisiru byona bingi tugenda kubiraba bwetuna amaaso gabiri kale mbasibulidde wano muyona ku lwaleero tusinkane kale omukulu bwana bankomezaawo mayita tugenda kuba tanyo kundeeta buli lwamande tobeera wano olumu n'olwomukaaga tukikola